Kadama TV jamate amawulire ge tulinawo gannako omwana oba omuwala ow'emyaka 14 gwe bayita Shamira Nantambaala eyakubiddwa amasasi ossibwa Embalala. Embalala kino ekitundu kisangibwa ku Jinja Road. Ekitundu ekyo kansuubire abantu abayita ku Jinja Road n'abatayitako mumanyi ekitundu kye bayita Mbalala etali Mbalala eri e Bunyankole wabula Mbalala eri ku Jinja Road. Kigambibwa nti omuduumizi wa poliisi eyo gwe bayita Kalebu Asiimwe yakubye omuwala w'emyaka 14 Shamira Nantambaala amasasi agaamutiddewo. Kino nno kiddiridde okubeera nga gavumenti yateekawo kafyu egamba nti omuntu toyina kukola kiro. Naye bambi embeera nga bw'ogimanyi akawala nga kano kaabadde kasoma kanoonya school fees w'okubeera nga kadda ku ssomero ne kabeera nga kayisizzaamuko obudde obukola. Ossi bwe yazze mu kifo ky'okubeera nga akagoba yakakubye bukubi masasi agaakatiddewo. Ossi ono Kalebu Asiimwe tweyongera okubeera nga tuvumirira ebikola nga bino nti osooka n'olaba omuntu ono abadde akola kitugaanye yabadde akolera mu tayimu etakkirizibwa naye ekyo tekimukubisa masasi. Ekintu kino kiddiridde okubeera nga ate Museveni agamba nti nga 10 oba omwezi guno agenda kuba nga aggulawo eggwanga lyonna. So abasirikale nga bano mu butuufu tebalyetaagisizza kubeera nga be bakuumi b'eddembe. Omukuumi w'eddembe okuba otya omwana ow'emyaka 14 amasasi agamutiddewo olw'okuba abadde ayiiya okubeera ng'afuna akasente aka school fees n'omukuba amasasi n'omuttirawo. Ekintu kino kikyamu era tweyongera okubeera nga tukivumirira era tusaba gavumenti omwami ono Kalebu Asiimwe aleme kulimba nti essasi lyamusimattuse kuba ebintu nga bino bigenda ne bibeerawo naye abantu nga bano ne babagamba kubatwala byewaawo. Wa poliisi eyazze n'agamba nti nno omwami ono baamukutte baamusibye era baakyusizza n'abadde aduumira poliisi eyo ey'Embalala ne bateekawo omukyala omusirikale ne bagamba nti Asiimwe baamugyeko. Naye kino tekimala, abantu nga bano baali badde nga babatwala ne babalamulira ddala ekibonerezo ekisaasembeeyo obukambwe. Tewali ngeri wa poliisi gy'oyinza kubeera ng'okubamu omwana ow'emyaka 14 amasasi. Kino nno abantu b'Embalala abakolera mu katawuni ako baakirabye nga kikyamu nnyo ne batandika okwekalakaasa ne bayomba era okukakana tiyaggaasi eyavuddeyo. Katusooke tuwulireko abatuuze b'Embalala reaction yaabwe nga bwe yabadde nga bamaze okutegeera nti nno omwana ono ow'emyaka 14 bamukubye amasasi olw'okubeera nga yabadde akolera mu tayimu eya kafyu.